naye nga tolina wakoze ki owandiise. Bibuuzo nga bino ebijja biyitingana ne babuuza ekibuuzo, teriyo kye bajja kubuuza kipya ge gayinza okwawukana oba nendeetayo ekibuuzo, naye hukumu ye esigalawo nga weeri. Singa ebibuuzo ebyo natubiwandiika kye babuuzizza kyotamanyi okigezeya, ojja kuba oyambiddwa mu bintu bingi. Naye bwe tunaabeera buli kiseera nga tuwuliriza ne balanga eddalasa erirweza n'ogoberera, sande ejja eri kaleerwe n'ogenda otwala mutwe, tewaliiwo kitabo, tolina wona kalaba owandiika. Omwaka guggwako ng'owulirizza bimeka, era bimeka by'okutte. Irimu yonna okuginyweza kugikola ki? Kugiwandiika. Beere mu bantu abawandiika irimu, ate mu bagisoma ne bakolerako ebyo bye bakoze ki? Bye bayize. Tuli ffenna kubanga okutuula mu ntuula nga zino ze tubeeramu, tubeera mu kusinza Allah, ibaada ewedde emirimu. N'olw'ensonga eyo mulongoosenga nnyo enniya zammwe nga tuzze mu bifo ebifaanaganako bwe biti, tuleme kuva mu bifo bino nga Allah tatukoze ki? Nga tatusonyiye. Tuula wano n'enniya ya kusinza Allah kulongoosa, so totuulawo kuwuliriza baakimubuuzizza yakizeemu atya, ate eri bwe baakibuuza omulala yakiddamu atya. Tuula wano n'enniya ey'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, osobole okuganyirwa mu ntuula ezifaanaganako bwe ziti. Tugende mu bibuuzo insha Allahu ta'ala, bye tujja okwogera tujja kubyogera nga tumaliriza insha Allahu ta'ala. Assalamu alaikum. Sheikhe olinga akola bwa sekuritale ku LC, omuntu najja n'amusaba ebbaluwa ya banka nga tategedde oba nga ategedde nti agenda kufuna looni mu banka, oyo tafuna musango? Ekisookera ddala awataliimu kubuusabuusa, oweerosi waawandiikira omuntu ebbaluwa n'amurikomendinga agenda afune sente, omusango gwabwe gwe gumu, awandiise ne gwe bawandiikidde. Hadiisi ya Jaabir, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la'ana Allah yakolimira akila riba, omuntu yenna alya riba, sawa'u riba gy'alidde ntono oba nnene, ng'ekikolimo kitegeeza nti Allah yamugoba mu kusaasira kwe n'amussaako obusungu bwe. Allah yakolimira, yagoba omuntu mu kusaasira kwe omuntu alya riba. Nabbi najja nga annyonnyola n'agamba nti wakatibahu, n'oyo agiwandiika, naye Allah yamukolimira. Ayinza okuba agiwandiika ng'ali mu banka, bwe baleetera empapula n'awandiika. Nabbi n'agamba nti washahidaihi, n'oyo ajulira ku ekyo ekikolwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti hum sawa, bonna bakola ki? Benkana. Ate olaba obusiraamu tebukkiriza muntu ayera mu banka ya riba wadde aweerezaamu kyayi mukozi. Ate buti oweerosi awandiise ebbaluwa n'akusemba ogenda ofune ssente ezo. Bw'oba nga obusiraamu tebukkiriza mukozi yenna akola mu banka ya riba wadde okuterekayo ssente bwaziterekayo ng'ebbanka eyo ya riba, illa li darura, okujjako oyo aterekayo akkirizibwa li darura. Olwa n'akola ntya yaliwo wano bwe bannyonnyola, kwe kubeera nga tewaliiwo banka yonna ya busiraamu. Ze banka ezikola ki? Eziriwo. Atolina kyakukola.
hatta era abamanyi ne bakuwana amagezi nti essente ezo zooterese bw'osanga zibongeddemu tozijjaayo, si zizo tozirya. Hatta ne bw'oba ozijjeeyo tozirya, ziteeke mu bintu ebiki ebirungi ebisigalawo nga bigasa abaki abasiraamu, ng'okusima enzizi, okukola amakubo, okuzimba emizikiti, okuzimba amasomero g'obusiraamu. Kyokka ekyewuunyisa ne bw'oziwaayo mu makubo ago tofunamu mpeera, ezo eza riba ze bayita interest, tofunamu ki? Kubanga kubanga omuntu afunamu mpeera, riba yalibadde n'emigaso. Baalibadde bagamba omuntu tereka mu banka ekwongeremu amagoba ogaleeta osaddaako ofune ki, naye tofunamu mpeera. Obusungu Allah bwe yakozesa ku riba teyabukozesa ku zambi ddala lyonna. Kati oweero saawandiika ebbaluwa n'akusemba ogende oggyeyo ssente, oyo naye ayengera mu kikolimo. Hatta Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti idha kana akhiru zamani, bwe tulibeera ku mulembe guno ogw'enkomerero, bwe gulituuka omulembe gw'enkomerero, yukthiru nnaas, abantu bajja kuyitiriza oba yakthuru, bajja kuyitirira abantu min istimaali riba, okubeera nga balya ki? Kubalya riba. Bajja giyitiriza nnyo girya, hatta aliba gyewaze nga alinamu imaani, kale enfuufu ya riba erimukola ki? Tanaaluhu wubaaru riba, enfuufu ya riba erimusammukira. Ketulaba nga oyo weerosi be bamu ku abo abasammukirwa enfuufu eya riba. Kati ndi weerosi nkola ntya? Omuntu azze ayagala ki? Ayagala bbaluwa, si towandiika. Tokola ki? Towandiika. Olina abakola ku kakiiko abalala abatali basiraamu, abatamanyi bya riba, abo boolekera ebyo. Naye gwe omusiraamu tokikola ki? Kubanga Allah yatugamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa, muyambagane ku bulungi ne mu kutya Allah. Wala taawanu ala alithmi wal udwan, temuyambagana ku bubi, temuyambagana okubeera nga mukola obulabe. Kakati wano tewaliwo kuyambagana ku bulungi. Era omuntu bw'ataganze ndi weerosi n'akola nti, bw'oba olaba nga tosobola kubyewala ebyo ebyokuwandiika ebbaluwa, obwerosi buveeko, toteekeddwa kubeera weerosi. Allah agenda kukubuuza ekibuuzo nti lwaki tewali weerosi? Gyekiri nti lwaki wawangaala mu nsi nga toli weerosi? Lwaki wabeera ku kyalo kyewammwe nga si weerosi? Bagenda kubuuza. Naye ate be bagenda okubuuza, lwaki wawandiika omuntu ebbaluwa n'omusemba ku kintu ekiki ekikyamu? Kubanga mu muntu asookera ddala okukusemba yeerosi, balaba ebbaluwa eyeerosi nga akuwagidde nti osaakuyona ne bwakulumidde ebbanga osaana okufuna ku ssente zaki za looni, n'ateekako ne sitampu n'omukono gwe. Kati oyo Allah naye yamukolimira. Kubanga Nabbi yafundikira hadithi ng'agamba nti hum sawa, abo bonna aboogeddwako agirya, agiwandiika, agijulira, bonna benkana ku musango. Obantegereki kati ekyokubeera ekyerosi, bw'olanga ebyo tosobola kubyewala, ebyo olina bikola ki? Kiringa era LC ne baleeta project ey'okugaba embizzi. Ekyo kyali kibaddewo oba tekibangawo? Kibaddewo. Gundi yali LC5, muganda wa fono oweruweru, n'azigaba, toyogera linnya, n'azikola ki? N'azigaba. Naye kye yakola ne babbulamu n'erinnya. Kale gyonna misango, era alina kwenenya kudda eri Allah. Kubanga ekyo ekikolwa ekiba kikoleddwa omusiraamu kikola kibi. Musiraamu tagaba mbizi. Musiraamu teyeetaba mu bintu bifaanaganako bwe bityo. Kati oli weerosi baleese project kugabira abavubuka mbizi basobole okwekulaakulanya, nga naawe oyimirira awo. Ebyo birekera abantu abalala abatali basiraamu kwe bali kwerosi mu kakiiko akeerosi, gwe tobikola ki?
tubigendamu ganze ndi musiraamu toyingira mu bintu bifaanaganako bwe bityo kubanga birimu obusungu bwa Allah mulimu n'okutta ekifaananyi eky'obusiraamu. Musiraamu nga yakutta embizzi yagigabira omuntu, hatta mulimu n'abeerusi abo bennyini tebulaba Allah atunyweze nnyo atuwa obusiraamu obutuufu. Mulimu omuntu weerusi nga yagamba alina imaani, purojekiti ng'eyo nejja mu ggombolola lye, ye n'abeera nga imaani gy'alina temukkiriza kulunda mbizzi wabula ng'asobola ozirundira ewa mulirwano beewa omuntu atali musiraamu nga yajjayo ka ssente. Ekyo nakyo mwali mukyetegereza, abantu bangi bwe batyo. Purojekiti ezeya mbizzi nzungu zikulira mu nnaku 9 n'ofuna emitwalo 48 embizzi egi naagazi nezisobola zisubwa ate nze nzigaba ate zize mu ggombolola yange ku kitundu kyange, n'akwata atali musiraamu n'amuga embizzi zange ezo 4 zikulire ewuwo, nze ojja kumpanga ka ssente. Ekino kyo tekikkirize, era gwe kennyini gw'obeera omulunzi waazo. Ntegerekese basiraamu kuba mulimu abeera bw'atyo ne imaani. Kiringa muntu kubeera mbw alina imaani ali mu bbaala anywa mwenge naye bw'abuuze yasaze ennyama musiraamu oba si musiraamu gye bamuleetedde anywere ku nguuli naye ngeno ali mu kunywa mwenge naye ng'abuuza ani yasaze omucyomo gwe bayisa mu bbaala naye ngeno ali kuki ku mwenge anywa naye bamuleetera ennyama y'omu bbaala abuuza ani yasaze. Abuuza ekyo muki musiraamu mbw'alinamu kaimaani akatamukkiriza kulya kikaafu naye ng'ate ali ku muki ali ku mwenge. Akati ebyo abasiraamu bangi babirimu. Mulimu abasiraamu abatafaayo we bajja ssente za haraamu, yafa kukola ki? Mulimu abafundikira ganze sheekhe tombuulira tunaalya mu busiraamu Allah ye talaba. Abantu abawoza Allah talaba nga bwagwa mu maki oli afundikiraga Uganda togiraba, oli afundikiraga nti nga Haji Weruweru yazigaba. Haji si bujulizi, obujulizi bwa Qur'ani na sunna za Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. N'olw'ensonga eyo baganda bange twewale okwetaba mu mazambi, twewale okwetaba mu bintu ebikyamu ebirimu okukontana n'eddiini yaffe ey'obusiraamu. Assalamu alaikum. Sheikh nsaba kumanya ekituufu ku niswabu kutuweera zaka eva ku muwendo gwa zaabu oba ffeeza. Abamu bagamba nti eva ku ffeeza mukka. Sookera ddala niswabu ya zaka erina niswabu ziri 2. Niswabu eya zaabu ne niswabu eya ffeeza, ezo mbiri niswabu ezibala zaka. Akati niswabu eya zaabu ebalibwa etya? Tubala grams 85. Ekigero kya niswabu eya zaabu ziteekeddwa okubeera nga ziwera grams 85. Ezaki ezo? Eza zaabu. Buli guramu egula seremeka. Buli guramu egula seremeka. Ebisobola binoonya mu butale obutunda gold ne bw'obonyize mu ssimu zammwe ezo mwine za smartphone kisobola okukuleetera ekibalo n'olaba guramu obutale bwa gold bwe buyimiridde buli guramu. Naye kwe tutandikira niswab ekigero grams 85. Guramu etera okulinnya nekka kusinziira dola bw'ebeekoze ki bw'ebeeyimiridde akatale. Ntegerekese kati ng'owaawa naayinza okuba wa feeke n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Kaakati bw'abeera siliva gye bayita fidda, siliva kiteekeddwa okuba nga grams ziri 595. 595. Ezo niswabu ezaki
eza zaka kwe tubalira. Omuntu bw'aba talina niswabu eri eya gold eya grams 8 mu mmeka kuba etera okubeerako waggulu, ojja gisanga ng'etandikira millions 8 niswabu. Eno eya ffeeza etera okubeera wansi $1,045,000, $1,045,000 kisinziira. Kwezo bw'obaako n'emu kwokola ki? Togamba nti eri emu. Omuntu bw'aba atuuse okuwa zaka niswabu ezo n'abeera ng'ali wansi waazo, eya golodi tagiwezi. Tugenza okudda ku yaki? Ku ya siliva naye tagikola ki? Tagiwezi. Oyo tawa zaka. Naye nga tebeera ekya kati naddala ku basuubuzi. Abasuubuzi baba balira ku niswabu yaki? Ya gold. Abasuubuzi baba balira ku niswabu nga ya gold kubanga bo sente zaabwe zikola ki? Zibaawo. Suubuzi alina edduuka lirimu obuwumbi 200. Ne waliwo omusajja gw'olaba nga bizinensi ye ntono ntegereke naye nga bambi ayagala okuwa ki? Zaka. Oyo bamubalira ku gundi yaki? Ya siliva kubanga ebeera ki? Ebeera wansi. Kati omuntu eyo alina okubima so tebabuuza bwe niswabu kati eri etya nti $12,000,000. Nze sijja kuwa naye ng'olina $5,000,000. Abantu balina $5,000,000, $4,000,000. Omuntu okuba ne $4,000,000 okudda waggulu ateekeddwa okuba ng'awa zaka. Ateekeddwa okuba awaki? Awa zaka. Muleke kwebuzaabuza na niswabu eri. Ate ekirala, omuntu bw'aba abala zaka ng'alina bizinensi za bika 2 tazigatta okujjako nga zikwatagana. Ekyokulabirako oyinza okuba oli musuubuzi oli w'amaduuka ng'ate olina n'obusuubuzi obulala oli wa bisolo. Togatta dduuka na biki? Na bisolo. Ebisolo gyawule n'ey'obusuubuzi bino ebyedduuka obikole ki? Obyawule. Oba ntegereki? Naye ogenda okulaba omuntu bw'agatta ekyo ky'alinaawo neerabira bizinensi endala z'akola ki? Z'alina. Abantu bangi ng'alina edduuka, musuubuzi China oba Dubai oba musuubuzi w'e Nairobi, naye ate ng'alina emmotoka tezikola bizinensi, alina zikamunye. Lwaki tabalaamu zaka? Naye zaka yo tuba tugibalanga eyo y'emmotoka, ate tobala mmotoka, renti ya mmotoka kw'otundira. Obala z'okola ki? Amagoba g'okola ki? G'ozifunamu. Mulimu abasiraamu bansasa nnyo ab'omulembe guno. Oli n'agamba batugamba essente ziteekeddwa okubeerawo omwaka mulamba ng'ozirabako. Ani akyalina ssente z'alabako? Ani akyalina ssente z'aterekaawo omwaka ng'azikola ki? Zenkola nziteeka mu baana, zenkola nzizza mu bintu. Ezo nnyini zozza bintu mu bizinensi ze ssente ze baagala. Naye muli agamba nsuubula bwe nzizaamu, nsuubula bwe nkola ki? Wakyaliwo omuntu atereka ssente ku akawunti nti omwaka gugenza okuggwako ku akawunti yange kuliko obukadde 10. Era ssente ziri mu biki? Omuntu ssente zaafuna n'agula ettaka, ssente zaafuna n'agula emmotoka, ssente zaafuna n'asuubula kino, ziri era mu bintu ebyo. Ezo ennyini bye twagala okubala. Kubanga ettaka omuntu bw'aligula ng'aliguze lya bizinensi ateekeddwa okulibala. So taliina nti bwe ndiritunda kubanga obwo buki? Busuubuzi. Waligula lyakola ki? Okujjako oli ng'aguze ettaka si lya buki? Si lya busuubuzi. Aguze ettaka lye aguze ettaka lye kubeera awo. Naye kasoobeera ng'oli musuubuzi w'amataka n'ogulayo antekemu ssente zange saawa yonna nditunda ng'omwaka bw'oba obala libale ebyobugagga byokola ki? Byolina. Bano abantu abalina emisaala, nfuna musaala, kintu kyangu nnyo. Kwata ssente z'ofuna buli mwezi ozikubise emyezi 10 12 zikuwa ekibalo tinfuna $800 buli mwezi. Bwe nzikubisa myezi 12 ze ssente meka ezo?
ziba sente meka basiraamu abaki ziba sente meka 10 na meka 19 milioni 9 n'emitwalo meka kati ezo sente jako kimu kyakusatu jako kimu kyakomeka kyakusatu the expense bintu byobadde okozesa ekisigalawo ekyo kyennyini kyoba ojjako bbiri kiki buli miliyoni gijjeeko emitwalo 2 n'ekiki n'ekitundu kiri ekimu ekyokusatu kyetugjeeko kigenze mu expense bintu byokozesa naye olinaaga nti bagamba basuubuzi sebo naawe ow'omusaala owaki kasita oba nga oyingira mu niswabu kati omuntu okubanga afuna miliyoni 9 omwaka twakigana okuba zaka kiki nembeeramu abantu bo baddiira babulooka diiru zaabwe zikola ki oyo wagwiriddwa ddiiru negwa waweera kati alinda omwaka alinda ki oyo wagobera ddiiru nekola ki nekwatayo netoola ajjamu rubu al-ushur kimu kyakumeka kimu kyakuna oba ntegerekesa basiraamu bwe mba mwagala obbabalira zaka mujje wali ku ofiisi yaffe tujja kubabalira buli omu niswabu kiki kyateekeddwa okuwa sogende nti leeta ssente zo jangu nkubalira oteekedde omanyi kyoteekeddwa okukola ki okuwa otegeere nti mpa bwe nti siwa oba nkola ki oba mpa naye abantu mulyazaamaanyiza abasiraamu mu butawa zaka bemwefuula abatakakatibwako kuwaaki zaka gwe gira bugizi nti nfuna bwe nti nja kuvuga nti ekyo kitooleko bwoni waliwo omusiraamu emabega yabadde ayagala munaku zino 10 aga njagala mpe ku zaka nagenza omubalaabala ng'alina miliyoni 1 n'emitwalo 8 nemuga gwe towa gweyitiriza kukola ki kusaddaaka ate nze siri mbali baseeka abalala abawalimu abagira toola ze nkubuulira mazima bw'oba towa naye mulimu buli seeka ye buli kwalaba ku kinusu kijeemu ki ow'emitwalo 5 jamu alika ambaweeyo kisu emu omu ku bayimaamu wano mu kibuga wansinsi eyo omukyala yagenda ne yeewola miliyoni kwewola mu bibiina mukyala naye nayitiramu imaamu bampadde omukyala yakafuna obusente bwe tanaaba nakubukozesa bizinesi abuleesa abujje mu kiki mu kibiina n'omugamba mulimu mukyala n'abuuza imaamu mulimu sente meka namiga emitwalo aga bambi olw'okuba omukyala bwe busiraamu ategeera ate imaamu amukkiririzaamu naga kanzijjeko namuwa emitwalo egi mmanya emitwalo meka 2 n'asigaza meka 8 n'agenda nakyeka kati obuzibu bwe bujjira mu kweyogezayogeza kuno kwe neeyogeza nga nsomesa zaka ku muzikiti engeri gye bagiwaamu niswabu etandikira ku meka awa afaanana atya sente z'owamu zifaanana zitya omukyala ali manju akola ki awulira mbaliriza yanteega ku mulyango nambuulira kiso eyo nga bwenje banyumiriza nemugaa nti toteekeddwa kuwa ekisookera ddala sente bakuwoze ki tezinaba nakukola n'anoonya imaamu mu woofiisi n'amunoonya essaawa ezo zennyini era olukiiko lwa masigidi naleka lutudde ng'amuwawaabidde mu kakiiko ayagala sente ate olukiiko ne lubuuza n'imaamu nga tewazanjula akati muntu waba teekeddwa kuwa takola ki mugayitiriza kukola ki jamu saddaaka jamu ki saddaaka mulimu abantu ababala abantu zaka kyova olaba mu nsonga zenannyonnyola ezigaana abantu okuwa zaka
mwe muli abantu ababalira abantu ebifu. Musajja akuyisa awaka nagamba lira zaka asula muyenga n'otunula ku nnyumba ye n'ogibala n'omubuza ennyumba z'emuyenga wano zigulanga serembeka tiawa ne 2,000 13 n'oteeka ku lupapula eyo ne 13 nayo n'ogibala ogenda okufundikira okubala zaka y'omusajja ng'ateekeddwa okuwa obukadde 5 n'omugamba nti zaka ya obukadde 5 naga kiti obukadde 5 haji naga sheikh nja kuyita olulala kyomubalidde kiki kifu kubanga ennyumba esulwamu tebagikola ki tebagibala babala ekintu ekya business ekikola ki ekireeta omu yagenda kubala musajja nte namugaaji muyina okuwa zaka ya bisoro wallahi namutwala ku faamu namugaa kati sheikh empantya namugaa okusalizaawo ezo eziri awo kati omuntu oyo awaatya otwale empeeze ebintu bitategerekeka kyobalaba abantu babeere bakugu mu kintu kye bakola ki ng'ate bataddemu n'okutyamu kubanga ente ziteekeddwa kuba 100 ate ne bajjamu ennyana ekola ki egobererani maama waayo ku ttale embuzi ziteekeddwa kubeera 4 nojjamu kakati eŋŋamiya ziteekeddwa kuba mmeka kakati ng'ogamba omusajja alina eŋŋamiya ze 10 oba kale eŋŋamiya 5 ng'omugamba nti leeta eŋŋamiya bakugamba kujjamu kayana ate era mu ŋŋamiya ate era tebajjamu ŋŋamiya bajjamu ki bajjamu mbuzi kuba eŋŋamiya z'omusajja ziri mmeka gw'omuggyeko eŋŋamiya nnamba asigaze nnyo olaba nabbi bw'ategeka aga nti ate jjamu mbuzi kati bwe buki omusiraamu niye ogenda okulaba abantu ababala obubi balemesa n'abantu musajja nagaazi gyombalire agenda okulaba nga emmaali ye yonna wakati ogiyingiddemu bagwe kasaba kuyita nti balolooza agenda zikola ki zonna kuzinteekera wano ngende nazo obukadde 5 oyo aba alina senemeka naye nga nebyombalidde oluusi si biki si bituufu so tubeere abantu oba tomanyi kintu buuza nga Allah batugamba nti fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun kale niswabu erina ebintu bimeka zaabu nani ne feza nani kunagamba nti ennaku zino gavumenti etuguza airtime okugeza bakusaba 1,200 bakuwa wa 10 bakusaba 1,200 bakuwa wa 10 eyo si riba la obwo bubbi muntu okubanga asabye airtime wa 2,000 wa 2,000 ate n'omwa 10 oba omubbye obwo buba buki bunyazi Allah bwe yatugamba nti wala ta'kulu amwala an-nas bil batil temuli asende z'abantu na bukuusa ekyo kiba kikoleddwa gavumenti oba kampuni bunyazi obutakkirizibwa ntegerekese omuntu bw'aba asabye airtime wa 10 ate n'omuwa 8 ebibiri birazeewa yate bw'anaaba zazza mmeka bw'aba zazza mmeka kati obunyazi bwennyini obw'enkukunala ewabula teba riba wabula buki bunyazi obutakkirizibwa kampuni nnyingi ezikola ebyo naye ziba zenyaza essente z'abaki z'abantu okuggyako ekiba kimanyikiddwa nti service fee ekiba kimanyikiddwa nti service fee ekyo kirala kubanga condition era zibeerawo terms and condition n'omanya nti eno service fee banzijjako olw'ataano naye ate oyo tasobola kusaba airtime wa 1,200 ate n'omuwa 10 kati ebibiri bino oba olidde ssente ze mu mbeera ey'obuki ey'obulyazaamaanyi wabula eyo tebeera ki tebeera riba naam
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh mbuuza singa ensonga z'ekitanda zituuka naye chairman n'agaana okuzuukuka ate nga maama w'abaana ndi bubi nzikirizibwa okukozesa ku njaga kubanga baŋŋambye nti ezuukusa chairman. Omulembe guno gwe tuliko mulembe mukyamu, mulembe muki gukulagira ddala nabbi bwe yalanga nti akhiru zamani. Oba ntegerekisi akhiru ki zamani. Nakati baganda bange abasiraamu mu mbeera zonna wadde ekibuuzo si kyekyo era nga tekisaanira mu kifo kino ntegerekisi naye ate tokkirizibwa kukozesa ki njaga, tokkirizibwa kukozesa ki. Ekirala nga mmaliriza ensonga eno, abantu abalina ebibuuzo ebifaanaganako bwe bityo tebyetaaga kuwandika ku lupapula. Jangu olabe imaama, jangu olabe amiiru, laba seekawo muzzi ebbali. Ekyo ne woolaba omuntu omukugu aludde mu by'obufumbo kikyetaagisa seeka akiramule muge nti obusimu buganye okukola ki okuzuukuka. Bakola batya? Naye njaga Allah teyateeka ddagala mu kintu kye yafuula ki haramu. Eyo hadisi namba Nabi sallallahu alaihi wasallam yatuyegereza. Allah teyateekako ddagala mu kintu kiri haramu. Naddira eddagala nga liri kulya kibumba kya mbizzi, naddira eddagala nga litadde mu mwenge, ate gwe yafuula haramu. Kati ebintu byonna ebiri haramu tebiriimu ki? Tebiriimu ddagala. Naye kati ebyo olina kubuuza abantu bakugu kusala magezi ne mukyala omukoze mutya. So tokkirizibwa kukozesa ki njaga. Sookera ddala enjaga esuula eddalu, senge kusuula eddalu okola otya? Ebyo byonna tebikola ki? Tebikkirizibwa muntu kubeera nga akozesa ebiragalalagala ebikyusa obulamu bwaki bw'omuntu. Kubanga mu bimu obusiraamu bwe batugamba okukuuma ebyobwewaze mulimu hifdhul aqili, okukuuma amaki magezi. Njaga ekyusa okutegeera kw'omuki kw'omuntu. Ntegerekisa ye kati bwekukyusa n'ekugira ate n'ekuteeka mu mbeera, kuba mulimu beekyusa ate ng'akwata bantu, n'akwata abaana, n'akwata abakyala, omukyala yennyini n'alaajana kuba enjaga ekoze eki erinnye. Kati tokkirizibwa kukozesa njaga mu mbeera ekola ki efaanaganako bwekyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, twabali tugenza okuziika ne bwe yabaddeyo nga banaaba ebigogo nga bagamba nti tebalwala kasumagizi. Oyo si shiriki? Mbulira ku shiriki akolebwa mu kuziika. Hadha la yajuz. Eyo shiriki kweraguza. Mtu agenze kuziika ne babagamba banaabe ebigogo baleme okulwala akasumagizi. Oba ntegerekisa omuntu aba akoze ekikolwa ekyo aba agudde mu muharram, ekintu ekiri ki haramu, tekikkirizibwa. Kiringa era abantu batwala mayiti ne basoosaawo amagi emmotoka egakole ki okumanya Allah yawa mushiriku okubanga tategeera, kubanga teriyo mushiriku ategeera, taliyo. Nga Allah bwagamba nti walakad fassalna al-ayat liqawmin ya'qilun. Twannyonnyola amateeka gaffe eri abantu abalina amaki. Kati mushiriku tategeera, obutategeera bwa mushiriku buli wano ku kintu kino, ku kibuuzo kinnyini, kubanga n'ebirala tebategeereramu. Omuntu bw'akwatira amagi n'agateeka wansi ate emmotoka n'egalinnyako n'egakola ki? N'egaabya ate n'agaa nti gegakuuma ki
mayiti kati njagala ogerageranye ebintu ebyo gaba kubanga gatwala mayiti netuuka mirembe nga naye tafuna buzibu motoka yali badde gayitako nga tegalina kye gakosezza okulaga obugumu bwaki naye gennyini esoose gakola ki gaabya akati mushiriku Allah yamukola nga taba na maki na magezi omuntu najja n'asinze embuzi n'agyegayirira n'agitegeeza ebizibu etategeera naye n'agitotola omuntu n'addira ekibbo n'akiteekamu ssente ye kennyini yakiteekamu ate yeegayirira ate era mu kuzijjamu ate amala kusaba asabaani mushiriku ono abantu bangi bagwa mu shiriki hatta ne bano bahujaaju bennyini abagenda wa emakka bangi abagwa mu shiriki tatambula lugendo nga tagenze ku ntaana abasinga abamu abatali mu busiraamu n'ategeeza kitaawe yafa n'amusaba olukusa atambule bulungi akati mushiriku Allah yamukola yamujjako amaki amagezi so eyo shiriki eyokunaaba ebigogo kiringa muntu okufiirwa naye siba ekiki ekimyu ntegereki najjamu engatto n'atambuza ebiki ebigere ebyo byonna byonna ebyokuba ebiwoobe ebyokukola ki ebigwa mu ttuluba bwe bityo ebyo byonna tebikkirizibwa mu buki obusiraamu bukontana n'ebintu ebyo era omuntu bw'abikola nga abikkiririzaamu yeneenye okudda eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga aba agudde mu shiriki oluki olwatu ntegerekisi naam twazine Sheikh mbuuza nsobola okusaala kabuliya z'eswala ya dhuhuri ku lunaku lw'ejjuma nga khutuba etandise omuntu okusaala kabuli ya dhuhuri olunaku lwaki ate olw'ejjuma wabeerawo dhuhuri olwokuna tewabeera ki manyi olwokumeka olwokutaano tewabeera ki
tobeerawo dhuhuri lunaku lubeera lwa juma essola esaalibwa mu kiseera ekyo sola yaki ejjuma ate era essunna zonna ez'olunaku olwokutaano zisaalibwa luvannyuma lwaki lwejjuma sunna z'olunaku lwejjuma zikolebwa luvannyuma lwaki lwejjuma nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasaalanga ennya ng'ejjuma ekoze eki ewedde n'addayo awaka n'asaala emmeka ebbiri ky'oba olaba enjawukana yajja wakati w'abamanyi ne baga nti sunna z'olunaku lw'ejjuma ziri 6 kubanga nabbi yasaalanga ennya n'addayo awaka n'asaala emmeka ebbiri hadisi endala yajja nabbi yasaalanga ebbiri awaka n'asaala emmeka ennya ekigambo ekyokusatu nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaalanga nnya baada aljumaa oluvannyuma lwaki lwejjuma era ekyo kyekituufu ntegereki tusaala luvannyuma lwaki lwejjuma kabuliya y'olunaku lwejjuma tugisaala luvannyuma lwaki lwassola yajjuma woba osaala sunna ku lunaku olwaki bw'ojja muzikiti saala naye yo si sunna yaki yajjuma sunna yejjuma ekolebwa luvannyuma lwaki lwejjuma naye oyingidde masjidi khatibu tannagira saala kabuliya saala kutuula owuliriza oba osome qur'ani naye kasita omala ejjuma essunna z'olunaku lwejjuma zisaalibwa ng'ejjuma emaze kukola ki kuggwa osadde ennya fala ba'sa bidhalik osadde ebbiri fala ba'sa bidhalik osadde ennya n'awaka n'osaala ebbiri tekirina muki tawaana naye kati kufa abavudde eka byagala tubyawule omuntu avudde waki waka wanaaga nti ate ebbiri nja zitwala eka tewali buki tewali budde kitegeeza oyo asaale lumu ng'ejjuma ekoze eki ewedde eitha asaale ennya oba emmeka oba ebbiri ntegereki bwatyo nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yakolanga yasaalanga luvannyuma lwejjuma omukyala akkirizibwa okusalako ebisige oba ekyenyi ekisookera ddala omukyala takkirizibwa kusalako bisige kiri haramu era min kabairi dhunubi omukyala okusalako ebisige mulimu abakyala bangi oli najjawo ekisige n'ateekawo haipensi hatta ne bwakikendeezaako takkirizibwa eryo zambi hadisi ya ibn Mas'ud eri mu Bukhari yagaa nti la'ana Allah yakolimira annamisat wal mutanammisat omukyala asalako ebisige n'oyo gwe babisaze asala yono nanyini kuleeta kirita oba mashini ono gwe babisaze naye bombi baki bakolimire omukyala takkirizibwa kusalako bisige wadde okubikendeeza wabula ku bisige ebyo byennyini byalina bw'ateekako haipenso bw'ateekako ki haipenso okuddugaza ndowooza kye baba baagala ekyo tekirina taabu eyo ziina naye okwata ekirita okwata akantu konna n'ajjawo ebisige oba okubikendeeza takkirizibwa kati abamanyi baffe ab'obusiraamu ku kigambo ky'okusala enviiri zonna mu busiraamu enviiri bwenjogera enviiri sitegeeza nviiri zokka ziri ku mutwe ekintu kyonna ekyekuusa ku ki ku nviiri oba ziri ku mubiri ku mikono oba kyenyi baziteekulamu emiteeko egi esatu wuliriza nnyo muteeko ogusookera ddala shuuru jaa al-amru biha biizalatiha enviiri nga shariya yalagira okuzisala emwe muyingira
biri ebyobubumbwa bye bayita sunan al-fitra tegereke nga bwe kyajja mu hadisi ya Aisha radhiyallahu anha 10 min al-fitra bintu 10 bya mbuki bya mbubumbwa abinatulagira mwezi ebiri ezikkirizibwa okuggyibwawo oba okusalibwawo amasulubu ogakendeeza ekirala sha'arul ibd oba natful ibd okusala ebyenkwawa ekishariya yakiragira tuli fena natful ana ebyebuziba ebyo mubimanyi byo ebyawa ebyebuziba kapishorwa bino bisala ntegereke shariya netulagira ekirala ziteekeddwa okukendeeza nga halq okusalako enviiri kwoyo alhaj awil mu'tamiru ali muhijja oba agenza okukola umra akkirizibwa okusala kuki ku nviiri ogwe muteeko ogusooka nga shariya yatulagira okuzikola ki okuzisala ebyenkwawa ebyebuziba amasulubu ogakendeezaako oba kwoyo haji oba mu'tamir okukendeeza ku nviiri oba zikola ki okuzisala muteeko ogwokubiri shu'urun tuli fena zenviiri nga shariya yazifuula haramu okuzisala nga kiri haramu okuzisala tuli fena mwe muli sha'arul hajib ebiki kusala ebisige olwa hadisi nabbi jaga nti la'ana Allah annamisa wal mutanammis Allah yakolimira omukyala asala ebisige naye gwe babisaze tezikirizibwa kusalibwa ki haramu era gegamu ku mazambi amaki amanene omuntu bw'aba akikoze bakyala bakikola nnyo najjawo ebisige n'ateekawo ipensi abamu babikendeeze kati ezo enviiri tezisalibwa alluha ebiki ebirevu ebabisala tuli fenna sha'arul haddain enviiri eziri ku maki ku matama mwegwe muyita ki kakoba ezisalibwa au sha'aru zakan oba enviiri zakaki zakalevu kalala kuba omuntu ayinza okugaa nti akalevu kano tegayingira mu kirevu olina aba ekirevu kyekibeera eno naye sha'arul haddain wa zakan enviiri ezakumatama kakoba oba zino ezimera wano ku kalevu ziri haramu okuzikola ki okuzisala tuli fenna binatugamba tukendeeza amaki amasulubu tuleke ekiki ekirevu oba ebirevu ogwo muteeko gwakumeka gwakubiri newabeerawo shu'urun maskuutu anha ng'enviiri shariya yasirika ku zo teyatulagira kuzisala ate teyatulagira kuzikola ki kuzireka ka sha'aru saaqaini ng'enviiri ezimera ku ntumbwe mutera okulaba abantu balina okugulu naye nga kuliko ebiki muddeemu nga ku mubiri kwe kwamerako eki enviiri aina al adaba kwamerako ki mwaba talinako nsonyi mwabaki kwamerako enviiri kuki kyobola kyemba nemba noonyamu kwamerako enviiri viiri ezamera kuki ku ntumbwe zitegerekesa ekyo au shu'urun oba enviiri sha'aru al yadaini alina enviiri kuki ku mikono mulimu abalina enviiri wano ku kiki abamu bazirina wa ku mugongo abamu wano kebatta akaki akatto kabaki kabakyala ziri wano ku bubuto ntegereke banaye tuli mu kuyiga kati ezo enviiri zemmenye omuteeko ogwokumeka ogwokusatu maskuutu anha shariya yazisirikira
teyazoogerako kuzisala ate teyatulagira zikola ki kuzirekako owantegereke akali ne baga nti wama sakata anhu shari shariya teyasirikako fahuwa maafuwu anhu kiba kyakola ki kyatusonyiibwa bw'ojjako zino ez'oku magulu oba ez'oku mukono ezo tezirina muki mutawaana kati mahallu likhilaaf abamanyi ne baawukana ku nviiri ez'ekyenyi okumwa ekiki ndowooza we wali ekibuuzo kati okumwa ekiki ekyenyi kati mu kumwa ekyenyi mulimu ebigambo bibiri ebyabamanyi ekigambo ekisooka la yajuuzu izaalatuha tetukkirizibwa kujjawo nviiri za mu kyenyi kiyingira mu hadisi ya ibn Mas'ud abaga nti ziri haramu ega nti la'ana Allahu annamisa wal mutanammis ne bagamba nti annams muyingiramu n'ekiki n'ekyenyi era ne baleeta ne aya nga baga nti omuntu okusala enviiri ez'omukyenyi ayingira mu aya Allah bwe yali anyumyako iblis ku shaytaani mu suratu nisa wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah ne balaba nti okujjawo enviiri z'omukyenyi omuntu aba akyusiza obutonde bwani bwa Allah ne baga nti okuzireka kyekikola ki kyekisinga mukyala tazikola ki n'omusajja wenjogera ku mukyala ntegeeza muki kubanga naffe batumwa ebiki ebyenyi si bwe kiri ogenda mu saaluuni eba kusala ekyenyi kati amanyi balaba nti okusala enviiri z'omukyenyi kiyingira mu kukyusa obutonde bwani bwa Allah oba okyusizza obutonde era ne balaba nti kiyingira ne mu hadisi eri nabbi mwe yakolimira omukyala ayunga kuki kubanga mu hikima eziri mu kukyusa butonde bwani bwa Allah yamuteekako nviiri ndala ayagala kweteekako biki birala ne baga nti n'enviiri ez'omukyenyi ziyingiramu ekigambo ekyokubiri be bakkiriza okuzijjawo nga baga nti ziyingira mu kiki mu zino teziyingira mu bisige era zikkirizibwa okuzikola ki okuzijjawo wabula al awla wal afdal ne bagamba ekisingako obulungi kuzireka kuzikola ki okujjako ng'enviiri zino zeegatta n'ekiki n'ebisige kisoboka oba tekisoboka kisoboka nga bannaffe abalala abayindi abeera n'enviiri nga zikwatagana n'ebisige wano wonna awali ebisige wano ng'enviiri zeegatta ne bagamba olw'ekyo ku butonde bwe naye bw'abeera ng'ekyenyi kye kiringa Allah bwe yamutonda enviiri teziyingiriziganye akikole ki akireke tazikola ki tazisala kitegeeza nti enviiri ez'omukyenyi zirimu ebigambo bibiri ebyaki ebyabamanyi abagaana n'abakola ki n'abakkiriza wabula al awla wal afdal kuzikola ki kuzireka kujawo nga zimeze nizikwatagana n'amaaso naye bwe kibanga ekyenyi kiri nnomo kikole ki kireke tozisala olwa aya eyo wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah lwaki osala ekyenyi n'okiteekamu ne design n'okiyingiza eno n'okigira bwoti kireke kyekisingako obulungi ntegereke naye nga mahallu likhilaaf kirimu enjawukana wakati wabaki wabamanyi abamu abakkiriza n'abakola ki n'abagaana naye ng'azirese ez'omukyenyi n'atazijjaawo okufuluma mu njawukana y'abaki y'abamanyi alkhuruuju min alkhilaaf kuzikola ki kuzireka n'otazisala tegereke mulimu abantu abasaliriza ebyenyi nga tebirina na haja tebuli bwetavu kyenki kitegerekeka omutwe gwe bwe guyita newavunnamira walabika naye buli kiseera akola ki asala kiki asala kyenyi kireke kyekisingako obuki obulungi era abakkiriza bagamba nti ekyo kikkirizibwa ku mukyala yekka nako kankongereko
kirizala enviiri ez'ekyenyi ekitali kisige baga nti ku mukyala yekka yakkirizibwa n'omuwala kubanga mina ziina ekyo kyakkirizibwa kwewunda kw'abakyala baki bokka naye ate bwe kibeera ku muki ku musajja akikole ki akireke ntegerekese enviiri zitegerekese zisalibwa mu busiraamu tugambe zirimu emiteeko emeka esatu shariya ze yatulagira okusala mwe muli ki ekirevu mulimu ki mulimu amasulubu n'embeeramu ebyenkwawo n'ezeebuziba n'okukendeeza amaki amasulubu kati enviiri omuteeko ogwokubiri shariya nga ziri haramu zikola ki kuzisala mwe muli ekiki ekisige tekisalibwa mwe muli ekiki n'enviiri zaki zakakobe ezimera ku matama ezo ziri haramu zikola ki kuzisala olwa hadisi ezajja nga ziga nti afulluha birevu mbikole ki mubireke ne wabeerawo enviiri omuteeko ogwokusatu shariya nga yasirika ku zo teyatulagira kuzisala wadde zikola ki wadde zireka ng'enviiri ezimera ku magulu tunaabeera n'enviiri ku magulu ezimu ziri mu mugongo naddala abantu abeeru abeera n'egundi wano nga gulinga mugugu zamera wano mu mugongo abamu wano ekifuba nalinga mpologoma ntegerekese obukowekowe kati ate obukowekowe wenjogeredde ku ki ku bisiga obukowekowe buyingira mu biki olamanyi boogedde ku kyenyi ate ogemba obukowekowe okubusala bwe buba buyingira mu maaso nga bugwa ne bugwa mu maaso obwo obugira buki obukunkumuka nga boolabeera enviiri ezikunkumuka nga osaniriza ekiki kikirevu niye ate tokwata kigita n'otandika kusala buki makansi n'osala obukowekowe bannaye obuntu obwo allah abuteekako nga aliwo ekigenderero gwe buke ku makya obujjewo ojja kulaba wotunula kuyinza n'ozziba amaaso omuntu yekuba okusala ebisige n'abijjawo oba ku bino abakyala be bagira n'alekawo naye n'ajjako ebisige bino n'abijjawo ojja kulaba ku makyanga wano wonna wazimbye akyuse mulowooza allah yabiteekawo nga talina kigenderero kati kyebayita okukyusa obutonde bwani bwa allah bireke olaba bugize obwo obugwa ne bukunkumuka obwo buleke bukole ki bugwe naye enviiri ezimera ku muntu mu kifuba mu kato k'abakyala zimeze mu mugongo zimeze ku bisambi oyo waddembo zikola ki okuzijjako n'obutazikola ki sajja ayinza okuba yezimusanyusa ku mukyala we ng'alaba omukyala ameze bw'ati enviiri ku maki ku magulu ku lubuto alaba n'aga nti wo nateeba nakola ki namala ntegerekese naye we ziba nga zireetera omuntu obuzibu ng'ate waliwo okuba nga ozisaze ate zongera kufumita kati ekyo mukitunulamu nga mmwe abafumba abameka ababiri ntegerekese nange kikyateseeka faini malizimu ayesigadde bw'abeera mukyala tasala nviiri mukyala tajjaako ki nviiri ze abasigadde muffe abatali mikolo gya hijja tetusussa nviiri zaffe nnaku 40 nnaku 40 ana eziri ku mutwe zisale ez'okumutwe zenjogerako ez'okumutwe zenjokola ki zenjogerako so soogera ku nviiri zisigadde endala hatta kazibe zino ezeebuziba tosussa nnaku 40 ana ng'oli awo n'ebintu bimeze oyingidde emyezi 3 tiweerongoosa kubanga obusiraamu tugabulibwa jjuma naye obusiraamu bwateekawo ekkomo ku njala n'enviiri tesusussa nnaku 40 ana ng'oli awo ntegerekese nange buuza kimu tumalize enjala abakyala ze bateekako artificial finger zikkirizibwa okuteekako olw'okwewunda dozera bye bimu bimbadde njogera artificial finger dozera zenjala ezitali zaabe zeezo artificial nails
kati ezo enjala ze beeteekako ekisookera ddala la yajuuzu ala asul adamu aljawaz tekikkirizibwa mukyala kweteekako njala zitali zizi nazeeteekako nazeenaanika kiri haram al asul adamu aljawaz bali sunna era ekiri sunna kikyajja mu hadise ya Anas bin Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam wakkata lana yateerawo ekiseera ekyobutaleka njala zaffe kubeera ku mibiri kusukka nnaku 40 okujjako ng'omukyala ayambadde enjala ezo tuli fena lilhaja olw'obuki olw'obwetaavu litadaawi ziyinza okuba za busawo njala ze zonna bagenda kumujjanjaba bamulongoosa oba enjala zalwala naye nga bateekamu ebyo eziringa enjala basobole omukola ki okumulongoosa okumujjanjaba ntegerekese naye bw'azambala li ajali ziina olw'okwewunda la yajuuzu hatta kabeere mugole ngenda kufumbirwa neyeteekako enjala ezo era abamanye baga nti kiyingira mu aya eri gye nasomye ey'okukyuswa obubumba bwani bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatonderako omuki omuntu takkirizibwa naye idha kanat al ajali tadawi wekubanga kwejjanjaba azambadde lwa busawo bamugambye abasawo okumutereeza engalo ze abeere nga enjala ezo azambadde fahina idh jaiz naye bwakitaba ekyo tekikola ki tekikkirizibwa era enjala zino nebagaa ne bwaba zitaddeko ateekeddwa ziteekako kwoyo gwe tugamba ayejjanjaba oba gwe bakolako abasawo nga zimusobozesa bw'aba afunye wuzu ng'amazzi gakola ki kakati mumukubeemu ekifaananyi omukyalo oyo ayambadde enjala ezo ze bambala ne zibeera mpanvu bwe zitinga olugalo akola atya istinja njagala mumbuulire omukyala ayambadde enjala ezo empanvu istinja agikola atya emmere ze batukolera abantu abo yeetaddeko enjala sizize artificial nga we muziise naye agenze emanju bw'osanga nga tebaagalira ddala nakukozesa mazzi ate atunuulira enjala ze ntegerekese amala zijjako mubeerayo nga ne mubalaba nga azijjako kati la yajuuzu al aslu adamu aljawaz tekikola ki tekikkirizibwa ezo zataddeko na tarkibul adafir nazirakabako naziteekako ziteekeddwa okubanga wuzu bw'afuna wuzu ziteekeddwa okuyingira mu ki bale nga maliriza ebigambo byange tukomyawo olwaleero njagala okumaliriza n'ebigambo bino bikulu tubiwulirize usanga Allah anatuteeramu omukisa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah alina ekigambo kye yayogera yagaa nti inna Allaha yansuru dawla al-aadila wa in kanat kafira wa inna Allaha la yansuru dawla al-zalima wa in kanat mu'mina yagaa nti Allah asobola okutaasa ensi n'agiwa obuwanguzi n'agiteeramu emirembe kasita ebeera nga ensi eyo erimu obwenkanya newankubadde ensi eyo nga si ya buki si ya busiraamu era Allah tasobola kutaasa nsi erimu bulyazaamaanya newankubadde yabaki ya busiraamu naye olwaleero obulyazaamaanya obuli mu nsi eggwanga lye tulimu Uganda obukutte ejjembe Allah tasobola kutaasa nsi eno okujjako ng'obulyazaamaanya bukoze eki buvuddewo kibula abantu bangi bakaaba abantu bangi babuuza n'ebibuuzo ebitaliiyo ebyokwepe n'omusolo okuguwa oba ogw'amasimu ng'oli bwabuuza nti nzikirizibwa okubba amazzi olwaleero abantu bangi mu ggwanga lino omuli abakulembeze ab'obusiraamu ab'oku ntikko ba MP n'abantu bakinnoomu abavuddeyo ennyo okulumirirwa Bobi Wine olw'okukolebwako obuki obulyazaamaanya naye ffe baganda baffe abasiraamu abazze battibwa ne basibwa mu makomera bo tebabakozeeko bulyazaamaanya
lwaki bo teboogerebwako mu kiseera kino nga n'omukulembeze w'obusiraamu mufti w'eggwanga akulira ekibiina ekya religious council ekigatta amadiini yatutte obuvunaanyizibwa obunene nga chairman okulumirirwa obulyazaamaanyi obwakolebwa ku Bobi Wine n'anenya nnyo ne president n'avunya ne statement gye yafulumya naye bukya abasiraamu basibwa ne battibwa lwaki tebavangayo ne statement ezo abantu abali mu parliament nga tulinayo n'abasiraamu nga waliyo n'omuntu mulamba ayitibwa imaamu wa parliament nga teboogera ku nsonga ezaffe ez'abasiraamu naye ogenda okulaba buli omu obulumi bw'alina bwa Bobi Wine bamulyazaamaanyizza bateekeddwa okumuta bati tulina okukolawo ekikolebwa ffe abazze battibwa nga basibibwa bwemage ffe tuli bannayuganda saagala tulowooze nti buli muntu gwe basiba ebuluzira aba alyazaamaanyizza si buli ali eruzira nti aba akoze buki waliyo abasibiddwa nga babalanga bwemage naye lwaki olwaleero ba MP nga tubalina abasiraamu abalungi abatoogeranga na ku nsonga ziri mu basiraamu wano Kaweesi yattibwa ne bakwata abasiraamu 9 ne babasibira Nalufeenya ne babakolako obulyazaamaanya n'engalo ne baziraga ku TV nga zonna bazaasizza n'emigongo teriiyo MP yavumirirwa kikola ekyo teriiyo omukulembeze wa busiraamu yayimirira ku magulu ge n'avumirirwa ekikola ekyo ffe twazza gwaki abo be balyazaamaanyizza bo si bantu Allah tasobola kutaasa nsi erimu buki bulyazaamaanya n'olw'ensonga eyo mbakubirira omulanga abasiraamu abantu abali wano abakungu aba gavumenti kuba mutera okujja ne musaala okulaba ebigenda mu maaso mu kifo kino abapoliisi oba ba MP nga bwe bala ku Bobi Wine nti akoleddwako obulyazaamaanya n'abasiraamu bangi abalyazaamanyizibwa ne basiba religious council etuulako bannaddiini naffe abasiraamu gye bali babakolako obuki obulyazaamaanya abamu baakubwa ne baboonoona n'obulamu bwabwe ate abaffe obufi nga tetubategedde na kubategeera baki bangi lwaki bo teboogerebwako bantu ne bajja ne bakuba Sheikh amasasi mu lujjudde abo ne batambula omwaka omulala ne bakuba omulala ne batambula teri ayogera naye kyatuuse ku Bobi Wine buli omu alaga n'ekintu eki ateekeddwa okukola ki okuteebwa abaffe abali eruzira abeebaseeyo emyaka si bantu MPs abakulu b'amadiini nga bwe mwogera ku Bobi Wine n'ensonga z'abasiraamu muzikole ki muzoogereko kubanga bangi abali mu buki mu bulyazaamaanya byebigambo byange ebyo nsaba bitegeerekeke bulungi muleme kubivvuunulamu birala naye tusaba buki bwenkanya obuli mbeera yonna ngaye twagala obwenkanya ku Bobi Wine osanga n'abasiraamu abawandiise ku Facebook abasaba gavumenti waliwo omusiraamu tutera okubeera naye mu ddaluso eri ennakawa yeekwata akatambi ng'akaaba n'amazigo olwa Bobi Wine mugende ku Facebook ali mu mmotoka ye yeekutte akatambi akaaba olukaaba amazigo naye nga musomi wa ddaluso era eyo tuba tutereka ddaluso zino eza furaya be babeera ku bategesi naye ali katambi akaaba lwa Bobi Wine abasiraamu abazze battibwa ne basibwa bo nga tebabaluma naye muwandiisa ebigambo bingi mbiraba ku Facebook Bobi Wine ateekeddwa okuteebwa wateekeddwa okukolebwawo ekikolebwako ne mufuti waffe ow'eggwanga bw'atyo bwe yakoze era n'anenya pulezidenti Museveni olw'okufulumya statement egamba nti zaake MP w'Emityana nti poliisi emuyigga yatoloka mu kkomera so ng'ali mu ddwaliro e Lubaga era n'amugamba pulezidenti ekyoyogera naye ffe nga tavangayo okukola statement ku basiraamu basiraamu baakwatibwa ne basibwa ne batulugunyizibwa mwalabe baakuba amaviivi ne bagaasa abamu baabajjamu njala amamu engalo tekuli
naye nga babalanga ki teriyo parliament yali etudde neyogera ku bantu abo. Naye olwaleero tuli ku kintu eki Bobi Wine muntu nga ne baliwo bali abantu. Bwe tuba twogera ku Bobi Wine tetwerabira buli muntu yenna akoleddwako obuki obulyazaamaanyi. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kano kayitewo nako singa okwewuunyisa bwe bagenze eyattibwa egundi Arua yali musiraamu balimba mitaani Abiriga kasiiru sakatu bangi bakola ki ekyewuunyisa ekirala eyattibwa era ku lw'Arua ko yabadde gundi driver wa Bobi Wine yabadde muki wa minal mustagrabi ekyewuunyisa bagenze okuwa amabugo bawadde oyo yabadde ku mupiira miliyoni 10 kyokka ate gwe basse olw'okuba yabadde musiraamu ababugo tebakoze eki ekyo kitegeeza ki olw'okuba nti oli maakaana muslima olw'okuba nti ono kaana muslima yabadde musiraamu eyo yonna nno dhulumu. Ekirala ekyewuunyisa kye nasinza okwewuunya be basiraamu okuba nti abaffe battibwa bano baakubiddwa bukubwa bakyalina balamu zakenaani naye abalamu baboogeredde bingi abaffe abafu tebakola ki tebavaayo. Kye nasinga okwewuunya okumanya abasiraamu baffe simanyi oba basiraamu gamwe muli ne meeya mumumanyi bulungi nnyo Lukwago. Wallahi oyo omwami taviira yaddala ku bya busiraamu. Abantu abatamulinaako kakwate kwonna yavuddeyo nnyo oba anoonya ki muba munoonya buganzi bwa kwesimbawo kati tekyesimbyewo era ne tumuwa olw'okuba nti atulyaza amanya paka ng'akoze eki ate alabika ku yidi bwe zituuka alyoka avaayo kati mukulu Lukwago ovaayo nnyo n'oweereza n'abaki kati beeryamuganya ogenda okubeera ng'aweereza Bobi Wine baamusibidde busibizi muki newe ne waffe tebamusibira wadde mugutaviirayo ddala ale ne tukozesa abalala abatali basiraamu baweereza abasiraamu omusiraamu n'akola ki n'agaana. Kati ebyo byonna gavumenti namwe mukitunuulemu tebavuddemu ne boogera bingi era Bobi Wine waffe mumukuba lwakuba muganda lwaki bali temubakuba ebyo tebitukwatako naye ekikulu palamenti mulimu abasiraamu lwaki teboogera bwe twogerako nga gati oyo ayogedde bubi muteekeeri naye twogera maki twogera mazima ebyo bituluma ng'abaki ng'Abannayuganda n'olwokuba nti munnange obaffe tetuli bantu mu bituusa eyo abali ono era tubamanyi weemuli. Salaamu alaikum.